How true is this? Ekyo kifu naawe. Tewasituka kuwadde? Ekyo kifu. Kati nga nsituka ndagawo. Ogenda omubonge kunga. So, nze ndi president omulonde. Ate ali active. Okitegeera? And I'm serving and my term. Nze mukulembera bw'aba as far as akyafuluma music. Nze president watenze musitukire ku ddiiro ki. Oli president wa party nze ndi wa industry mwakolera. Ani alina situkira munne. Bw'omwali gwe yali afugaawo. Ani mbere byenkugamba no byaddala tumbitwala nga comedy. Byaddala. Thank you. Banaye mbagulide. Eddie Kenzo nako olwaleero atuyise tube abeeko ebigambo byatubuulira ku biki ebigenda maaso mu ggwanga. Bange mwe munneetaaga. Anti naye tugenda kwetaaga nga naawe era okwetaaga. So kakati olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform tujja tandika n'ebyaffe ayina ebigambo byayogeddeko eri bannayuganda ku kitebe eri ekya NUP nga mu byonna ensonga zayogeddeko zibadde nnyingi naye ffe tujja kwogera ku ezo ze tulowooza nti ziri inline naawe ng'omukulembeze wa federation. Twasooka ne tuwuliranga mu ŋŋambo nga batugamba waliwo ssente ezijja obuwumbi 18 bwe twasooka okumanya okumaliriza empapula z'amawulire ne ziwandiika obuwumbi 13. Tubadde tuli awo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Bobi Wine Robert Kyagulanyi Center n'atugamba buli obuwumbi 3 ze baabawadde ng'abayimbi. Pulezidenti w'eggwanga lino ye yabawadde ssente ezo naye zino ssente ekisooka babagulirira musirike kuba bategeera amaanyi ge mulina. Ekyokubiri mwalidde eddwaliro ddamba ne mulimalawo kiruddu eriwe musinga katwafunyemu eyokubiri n'akasente k'omuwi w'omusolo konna mwakalidde awo we twagala okutandikira. Eddie Kenzo Federation lwaki mwazze kulya ssente z'abawi ba musolo? First and foremost, nsanyiza obbalaba ngenda ku addressing oba okuddamu ebibuuzo ebyo nga omukulembeze wa UNMF. So singa Eddie Kenzo owe ku stage naye kati nzijanga mukulembeze mu music ate ka video nakalabye na wano bakuddamu sobole okunotinga ebigambo ebyo bulungi. It is about music and musicians. Yes. So kinkakatako okuvaayo nembaako kyenjogera on that. Kibuuzo kyekisooka obuwumbi 30 Bobi Wine bwayogerako tuyinza okuba tabudirectinze kummwe aba federation naye Bobi ayogera ku buwumbi 30 n'agamba nti ekisooka mwasooka ne mugamba twawule politics mu ndongo. Little did we know nti ye yali yafuuka that threat nga ye Bobi Wine kati namwe abayimbi bategeera amaanyi gammwe ge muliko n'ate mwe mugezaako okulwanyisa ekyo ekintu nti mulaba reality tekisobola kubeerawo temusobola kwawula politics mu music. Emabegaawo Eddie oyinza okuba oli omu ku abo abantu kati abatandise okukkiriza nti politics mu music mwali. What is your say right now oluvannyuma lwa Bobi Wine okwogera ebyo? First and foremost kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobi alina okufuna research team entuufu etagenda more wrong information. You understand? Between me and you supplementary yakayita alina ababaka mu parliament naye nze musubira okuba nti ali ku ground yandirabye senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary biki ebyayitiddemu ebikwatagana n'eggwanga eddamba kuba position mwali okuvuganya entebe alina okubanga alina knowledge mungi nnyo. Kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ngeyo kubanga tali knowledgeable ku bintu ebimu ate ebiri important. Like for example omuntu addeyo n'awulira nti nno biliyoni 3 okitegeera yakitwala nti biliyoni 3 naye nga mazima si kituufu. Teri biliyoni 3 zayisiddwa era tezinaweebwa bayimbi kujjako nga ye alina byamanyi ffe byetutakola ki bye tutamanyi. Ekyokubiri kyennyina okumusaba nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo okwagala okukola kino nakiri. I understand Bobi has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does oba okusupportinga cause ye naye asooka ayagala Uganda ne Uganda asooka ajagale Uganda ng'eggwanga oba okitegeera kubanga Uganda as a country has nothing to do with their interests.
ono ayagala kubeera president, ono ayagala kubeera vice, ono ayagala kubeera biki. Uganda is interest tezimanyi as a country. You understand? Asooka alumirirwe eggwanga. Bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala, bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala, otandika okutambuzaako ku interests ez'eggwanga. So seeza interest ezizo ng'omuntu tyanjagala kugenda mu ntebe, so kanjogere ekyo ekiyinza okunyiiza abannanyambako okugenda mu ntebe. Wabula otandika okukola ebintu ebituufu. Ekituufu kyeki? Nze ngamba bw'ati bwe yandibadde alaba ebintu bino. First and foremost, ebbanga Bobi lyamala ng'ali mu parliament emyaka egi teyayogera ku music, oba yayogerako naye zisaamulabako ng'addressinga ensonga za music zonna. Okitegeera? Ebbanga lyonna lyakubira laale ku presidential, saamulabako nga presidential candidate ng'ayogera ku music. Naye olwaleero mulaba ng'ayogera ku copyright. Copyright yakamala mu corridor, yafuluma eriwo eri ebaddewo bagiyisa 2006. Tosobola kungamba nti omuntu abadde mu music business all that long abadde takimanyi mbu teriwo amendment ya copyright ro. Digital yakamalawo 10 years. I think ayina idea nti tewabaddewo the amendment to put in digital in copyright ro. Takyogerangako, tiyakyogerako mu parliament, tiyakyogerako ku campaign ze. Oba okitegeera? Naye olwaleero azze n'atangaza eggwanga nga bwe kiri very important. Ffe twavaayo ne twekolamu omulimu kuba tukuze, luli twali bato. Ne tugamba no, we cannot let things be like this. Katulwana okulaba nga tubitereeza. Ne tuvaayo ne twenyigiramu, ne tukola federation. Okitegeera ne bannaffe, ne tukola associations, ne tutandika okubanga tukola ki? Tu-addressing ensonga zino. Bw'oba ogenda okujja mu lutalo nga luno, otandika okwebuuza ebibuuzo bingi, because this is a struggle. Lwaki copyright tebadde teyita? Bantu badde tebakimanyiiko. Kiva ku kinti industry erimu state mweri. Olwaliyo omuyimbi yasigaza avenue mu ka stage wokka we tulya, ate nako ne bakabigiko omusolo oguwulira, simanyi 18%, simanyi biki mubibuulira, bakyajinga ticket per ticket. Kakati ntutandika ogamba how do we come in okusobola okutaasa eggwanga, si ffeffeka individually, wabula okutaasa Uganda industry. You understand? Olwo nno kiva mu kulumirirwa eggwanga n'otandika obutetunuulira ng'omuwabula ng'otunuulira eggwanga lyonna. Bwe tutunuulira eggwanga tutunuulira industry, omwana n'omuzzukulu, awo oba otunuulidde Uganda. Oba ekitegeera? Tudde tuvudde tukoze federation, tutaddemu requests yaffe okulaba nti tufuna copyright ro. Olina okunoonya engeri gy'ogenda okwatakengamu mu struggle. Ne tugamba no, instead of okusooka ogenda mu kkubo okwekalakasa n'okwogera ebingi, atusooke tutambulire mu negotiations. Tusooke tuyingire offices ez'enjawulo zekikwatako, tubabuulire ensonga eno era tubabuulire tukitwetaaga copyright amendment urgently. You understand? Ekintu ekyo tutandika okukikola. Bwe twatandika okukikola yavayo n'agamba mbuffe tuvuddeyo tukola bino tugenda tuli babbeega. Nga tamaze kukola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya. Okitegeera? Kyeka yali ayagala tuveyo twekasuke ku nguudo twekalakase tuyombe naye nga tetwalinawo option aka negotiations. Do you understand? So we first negotiated before nga tonagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bekugaana n'olyokodawa. So ffe ne tutandikira mu kuteesa. Era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyright ro by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to ku nze information gye nyina. Era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB nammwe mbayise musobola okujja ne mubaayo. Tugenda kubanga Attorney General n'abakulu aba reform and URSB batuyitiramu mu research gwe bakoze nakyo ekyetaagisa olunaku olw'enkya. Remember last consultations twazimala eza bakola tour eggwanga lyonna n'eza Kampala twazimala era mwazimanya. You understand? Si kya copyright yo kitambula buki? Si kibuubo ekyakimanyi oba takimanyi. Kuba ate ye bw'abadde akireeta alazembu kyetaagisa ne tekiriiwo era tekyatuweebeddwa batuwadde ssente. Ekintu ekikyamu. You understand? Ekyokubiri nzijja ku ssente. You understand? Olwaleero bannayuganda abayimbi kuba yadaga ssente z'abannayuganda bujja ffe tuli banna Kenya. You understand? Naffe tuli bannayuganda sibu. Ekyokubiri ffe tusupporting omuntu asinga okusasula omusolo ye breweries. Abantu banywa bazina. Owokubiri ye wa telecos
tuba supportinga ne music waffe abantu okuba nti badownloadinga bakola biki be basinga okusatula omusolo ab'okubiri. Ekyokusatu, we are the second employee after construction. Ffe tusinga okuemployinga abantu abangi. Bwenkola ekivulu onaatunze kano onawa poster mubimanyi sijja genda mu details. All that is on record. What does that mean? We deserve a support from the government. But abayimbi bazze mu production bademba producing so that we generate more income and taxi. Okitegeera ne tugatta ku economy. Onfuna bulungi. Ekyokulala kibadde kyaki kya kuvaayo nagamba begging beggars bwati ekintu ekyo yandikikomeza. We are not begging for anything. Sente eza support abayimbi zabasaba. It is not for individuals mbono bamoya adduka agende. Okitegeera. The money is supposed to be for artist circle. Artist circle. Circle is like a bank. Ojja neweewola n'oddayo n'ogenda n'okozesa emirimu gyo ng'abantu bonna bwe bakola eyo then n'ozampola n'omwana omulala najja n'omulala alijja n'omulala alijja. This circle is here to stay for so many years to come. Circle Said Kenzo nti bamwokyeza ayise wali adduse. Ebintu bino njagala mbiputing right on record. Tubimanye mudde mu ngambire muganda wange Bobi nti politics amukole kubanga kati yavaayo alimu active politics. Ni amukolere ku research omutuufu. Ate amukolere ku mutindo gw'eggwanga. Ng'alumirirwa Uganda kubanga Uganda ne politics bibiri byaki bwabanga biddala kituufu alumirirwa bana Uganda aleme kutambuza propaganda. Simanyi baba research team ye bamuwa ebifu. Okitegeera nenze kyenkugamba ekyo kisoose nkugambye sente abayimbi ze basaba za sako mu supplementary bayise bilioni 13 ezitannaba na kutuuka. Okitegeera bulungi muganda wange ezitannaba nakola ki and it is for sako and artist groups structures okwetereza nti abayimbi luli tebabadde na bibiina babadde disorganized buli omu agamba tebali wano tebali wali olwaliro balina okuba ne office nfuna bulungi balina okubeera n'obukulembeze ku buli kitundu okusobola okukikirira abayimbi baayo wadde bayimba ku mikolo okusobola okusupportinga ng'eggwanga onfuna bulungi mukwano gwange naye bw'aba akyogera kiraga abayimbi bagenda buli omu akwata ekiveera adduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanako bajja kukuwa tekyetaagisa kuteeka ku bantu propaganda na malisi. You understand? Ate tekikwetaagisa kusiga bukyayi kukyayisa abantu gwosobola okuyitawo nenga balala obalese baliwa wansi bali kutaka. Nze ekyokuba nti nno Bobi akola omulimu gwe nga munnabyabufuzi simunenya agukola agende mu maaso. Oba okitegeera he has a right. Okitegeera ate abantu bangi balina ebibanyiga bakiikirira nga mu butuufu balina ensonga zaabwe so bw'aba avuddeyo okuboogerera aboogerere bulungi. Okitegeera mukwano gwange tekitegeeza mbufe atuleke nga atukubye ebigo yagende. Bw'agamba ebikwatagana ne ssente nupu efuna ssente nnyingi nnyo nammwe mukimanyi. Buli muntu yenna ali yakimanyi nupu efuna ssente buli mwaka ate okuva mu gavumenti onfuna bulungi ye aziteekawo ayinza otuwa ku accountability yali azimbye akasomereyo oba eddwaliro nga bw'abyogerako. Oba okitegeera ebintu bino njala to be taking right. Me I'm not trying to simugezaako mu attacking but I'm speaking as a president of Uganda National Musicians Federation. I have to defend my institution. Okay. Kakati Eddie mu statement zo mulimu ekyogaa nti yeetaaga research team emuwa information. Yeah, kubanga byayogera bifu. Bobi Wine tumulabanga nze naawe tukkiriza nti ayikyalina amaanyi mu ndonge mu entertainment yensonga lwaki nti ne bw'aba alina statement gy'akoze ogiraba ng'ekaringa water. Now the question is Uganda National Musician Federation mwali muteekinzeko step at least okumuinviting okujja okubaawo oba mubadde temukikola? Yeah, natumaako ne wano muganda wange Hildaman yajjako wano ne batukolako interview mujjukira nimutuma nimugamba oluganda bw'abanga ejali ali wali information agifuna bubi muyise muinvitinze tufune meeting tumubuulire ebintu bino ng'omuyimbi
kubanga abayimbi bano wano bajjawo teri amugana kujjawo olugi lugule oba ekitegeera ajje tumubulire ebintu bino abimanye bulungi nga tawulirira wala instead of ogenda eyo natandika okuteeka ebigambo mu bawagizi baffe bawagizi be ninaffe baffe nze nyina abawagizi banuupu abampagira bangi nnyo abamutambula naye kuba nabembeera nabo kuliko abamuwagira okitegeera kakati bamuwulira batya nga yogera ebyo nga tebasiiba nanga information entuufu bagimanyi aba tabaliddemu olukwe. Lwaki ekintu kino ekyokulowooza nti sente zibadde zigenda okujja ng'oggyeko gamba Bobi Wine naye ne mu bantu abalala kibadde kisatulatinze nnyo nti munyago kuba kyekigambo yettamu entuufu gyakozeseza kati nze kankunnyonnyole kankukikuddiremu oba tokitegedde that money is for the circle banka y'aba artist kuba si buli muntu nti alina ebyapa by'amataka but people have to produce music okyegedde omuntu ajja neyeewolayo n'agenda n'akozesa n'akomyawo ekyo nno kigenda kuyamba n'omwana alijja mu myaka just fe kye tulina okukola kumanaginga sako kubeerawo nga buli kaseera tugirondera obukulembeze obutuufu so that yekulaakulana good investment what so that he can stay for so long naawe omwana wo gw'ozadde bw'aliyimba asobola otandikira awo n'ajja neyeewolayo in an artistic way as an artist okitegeera bulungi mukwano gwange kyo nno bwe kiri mu bulambo obukufu bwakyo it has nothing to do mbuna era bw'ogenda ku supplementary bayisiza billion 13 for artist circle and its structures the circle bayimbi kyabagenda okuqualifyinga okufuna kasente kano waliwo omuyimbi buli muyimbi kasita obanga oyimbye okitegeera olina works zo ziyingiza kasente osobola ogenda wali n'okola ne bakusasula kitegeeza okkirizibwa okujja neweewola nozaamu then nozampola oyo aba aqualifyinga as long as music we gyali ku YouTube gyali ku online platforms amanyikiddwa alina videos aperforminga abantu bamumanyi agenda kubeera ne recommendation okujja kuva mu association zino twazitwalira ddala mpaka ku byalo okitegeera sub regions Greater Busoga mulina Greater Ankole balina Bukedia Karamoja Akyolirango Kampala Greater Kampala nayo mweri ng'otaddeko ne sub regions Wakiso Makindye Nakawa Kawempe buli bwamu kibunna buli bwamu okulaba nti buli muntu abeera beneficiary. It has nothing to do with politics. Okay. There is no politics here. Okitegeera. So njagala Bobi ayagala eggwanga lino bw'aba agambye nti alyagala namuwulirako lumu sandi agadde bingiramu kubadde byabufuzi ebyo ng'agamba nti abagala okuwa Uganda obuyambi babuleke okitegeera instead of gamuleete then n'asaba accountability so that abantu ba benefit yabaga mubireke kati ne wano mu music byaleese okitegeera njabayimbi temulina kubawa ssente mulina kubawa copyright egenda kuyita nene ka capital mulina okukabawa kubanga be basupporting abasinga osasula omusolo ekyo kiri ne record sirimba omwenge gwe ababuluwalizi basinga osasula omusolo ngo bagatidde wamu we support them teri muntu anywa nga tazinyemu abatelekozi tuba supporting ne music for downloads and what and data okitegeera we are the second employee after construction music employing abantu bangi don't we deserve a support bannange kino kyetaaga kubeera politics you understand nze nno saagala nnyo okwogera ku nsonga za Bobi kubanga ziri bya politics biri sensitive era muleka esimwogerako naye bw'ayogera ku music mba nyina okuvaayo kuba nze nkulembera music as we speak. Okay. Still erinnya lyo libadde mu line emabegaawo King Saha akoze ekivvulu ogenzeyo mulaga support Bobi Wine naye abaddeyo the rumor has it ogezaako okusituka ogenda omubongako eggaali ya Bobi ekulemesa era olisimwemu sente nopu zeefuna zisobola ozimba amasomero kuba tazifuna buli mwaka okuva lwe yajja bayizo saayingira nnyo mu byabufuzi okitegeera kanjogere ku bya music temuntwalayo ekyo olowooza lwaki buli we mubeera mugenda okufuna ssente ng'omukulu avaayo ayogera anti nze ebinnuma ayagale ensi ye ayagale twagale naffe tuli banne okitegeera kuba naffe tumwagala bayithawo naffe tumwagala naye simanyi lwaki yayagala n'otwagala we are Ugandans bro
bwagamba ekigambo bannayuganda ffe tuli baawa okyegera ensonga zino sandagale tuzigende nawala kasita ava addressed mbabuulidde amazima bwe muba nga temutegedde muzire mugumu neyanziza nedda just katono nnyo okututangazaamu mwe ng'abayimbi ng'ogyeko omwagala capital bwe tudda sigamba nti twagala we deserve the capital don't we deserve it bro my brother kankudiremu we support the biggest taxpayers the breweries are #1 abantu tebanywanga bwe bazina don't we support them don't we support the telecos you understand don't we employ many people are we not the second employer after construction don't we don't we deserve the support from the government really not in those ntwale ndye but for infrastructure wise auditoriums music theater studio okitegeera ebyo byonna music schools bro bino ebintu mulamu birabira ku small scale with this heart of omuntu okubeera nga ali biased remove bias let us go with the reality and facts okitegeera bro we are going to politics until when this is our country my brother use this platform as a journalist to promote it and love your country speak the truth jam politics brother Bobi Wine byalwanirira bye bino kuba nti ensi ekula okiriza byalwanirira bro ayina ensonga zentuufu si ekyo naawe kikiriza kati ezaffe lwaki tazitunulamu ayina ensonga ze naye nga gye ziri ntuufu era ne tukkiriza era tetumukubangako mayinja nejjo nabadde naye namuvumyeko oshegera teri saagala tuddemu olwo kusinza kusituka nayo genda nga nzungira ku bantu abatampise oshegera byenkugamba bituufu ensonga za music gwe tokimanyi nti bwe tuba tugenda okuyimba wano stage ya kamiliyoni enkuba yagitwala tokimanyi senga twali tulina arena ng'eri covered enkuba yandimukoze ekintu ekyo omuntu amaze emyezi 8 alanga shoye ataddemu biliyoni oba miliyoni 3 enkuba ezeetutte stage do you know what that mean ekimwe omuntu ayinza n'okufa era kamiliyoni mugumu omuntu olangidde she emyezi 8 enkuba ezeegikubye abantu bangi bagenze ku macupa wana abayimbi bangi badduka bagenda na bulaya amabanja gabamalawo mwami se batatambulira ku boda ne banne lw'amabanja bamanirenda basika ebintu byabwe abantu tebakyalina mayumba are we not fighting for the right cause era katuti kamu rumu yayogerako nga stage yakagwa n'agamba nti empewo tegenda kujja kututwala kati byenkugamba yoyo omuntu gwe muliko ama tugende mu maaso n'ebitegeerekeka nja kunyigira bwereere